Ekitongole kya maama Nnaabagereka eky'ekitabo ekya Nnaabagereka Fund bakiri wamu n'ab'ebitongole ebirala bategese ekijjulo kye bayise Queen's Ball ekigenda okusondebwamu ensimbi ez'okuyamba okukola ku kizibu ky'obulwadde bw'omutwe mu ggwanga. Queen's Ball egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja ku Serena Hotel wano mu Kampala ng'ensimbi ezinaavaamu za kuyamba okukakkanya embeera eno. Oluvannyuma Nnaabagereka atongoza kaweefube ono n'ategeeza nti mu Uganda abantu bangi bafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo ekibaviirako okulwala emitwe kyokka ng'okufaayo kutono bavuddeyo ku nsonga eno. As we strive to create a society where no one suffers in silence. So let us recommit ourselves to the cause of mental health advocacy. Ate oluvannyuma lwa COVID kyasukka era nti baagala bakozesa embala y'obuntubulamu n'omubala gw'okukoleeza ettabaaza okuyamba abantu abali mu mbeera eno. Let us pledge to be beacons of hope for those who are struggling, to be allies in the fight against stigma, and to be agents of change in our communities. Together we can make a difference, not just for today, but for generations to come. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.